najja wano nennanga ne mbagamba bannange mutuyambeko bw'oba omanyi nti omanyi background ya Nyamutooro nnoonyaako. Waliwo ekintu ekiriwo kye tuli mu kunoonyereza ekitannagguka. Nyamutooro bw'oba wasomako ne Nyamutooro ng'omumanyi bannange inbox miku +974 33 93 9639 naye saagala byakunnimba njagala ojje ng'omumanyi kuba ebibuuzo bye ngenda okubuuza bingi nnyo. Omwana oyo twagala Museveni ateekateeka omwana oyo olw'ekintu ekinene. Nyamutooro temumubuusa amaaso era Abanyarwanda tebaagala kwogera ku Nyamutooro bw'omwogerako bakugirayo ebiso. Mujjukira wano baŋŋambye mbw Abanyarwanda basaba ne basiiba bankoli mirambo Mukama nzite. Olwono Omunyarwanda wa wano owe Dubai gwe nabagambako ye yali yeyimbya ekyo ki project twakikuba muganda wange naye basiiba ne basaba mbu Mukama nzite kale bannange wulira embuuzi kati nno omwewa Mukama ali kunzi era Mukama antumye nkole bino mu biseera ebifaanana bwe biti. Baŋŋambye Abanyarwanda basaba Abanyarwanda basiiba bali batoze project y'Omunyarwanda Music Group ezo mbu yeeyimbya mbu mulokole tukube project ezo. Mulaba mujjukira bwe twakuba project ya kana akasajja kagundi ka Brian White kali luddawa yakoma unagamba ate kuno nkomyewo Uganda mugenda kumpulira twamukubira mu bbanga yaweta kati aliwa nga bateeseza mbu awetere ku lwasa semanya akole ki bamuwadde ensimbi twakikuba Brian White aliwa akola ki naye amaanyi ge yali asitudde nga bitivi byonna bimukyaza kati aliwa mujja kutuwulira mulimba. Kati minisita ali mu kuyimba baali balowooza toli siriyasi okunjagala naye kati bakikakasizza nti omukwano gwompa mungi ddala abasaba nga twawukane naawe edyondeke nabawuliriza nga naye nafuna omulungi akusinga oli musajja omwana bannange we didn't see this coming. Pozi Lydia Jasmine ali Canada. Era mukazi watu yadda ino gende Canada kubanga. Webanga banga eno banga. Kazi watu yagenda kuyimba. Pastor balimba bannabo kubagala baligenda mugulu banange. Omusajja Eddie Kenzo. Congratulations to you both. Banange. Bana bawala. Ne bakazi bannange make money kubanga bino ebintu the tables have turned. You want to have a good husband, a good partner, make money yo. We didn't see this coming, but nevertheless congratulations. Nyamutooro has made a very, very beautiful bride.